Tewali yafudde because amazzi baganguyidde. Ndabyeko amagye g'eggwanga Uganda gakoze nnyo okutangira embeera eno okulaba nti abantu tebafiiramu, kubanga amazzi gasala gajja gasala bwe geeyongera tegajja mulundi gumu. Naye nga ebigaviiriddeko bingi, wano okuzanyira mu butonde bw'ensi, amazzi ne gasigala nga tegalina gye gadda. Ennaku zino otunuulira abantu bazimbye nnyo mu swamps, nkugambye basimamu omusenyu. Abachina abo nabo bongedde okutabangula obutonde bw'ensi. Gye bakoma okusima, they create hollows. Jjukira bw'osima ettaka oba okola binnya, kati ne weesanga ng'ate bw'oba osima swamp olutobazi, amazzi bwe geeyongera enkuba bw'etonnya ng'ennaku zino. Waliwo juzi wano Nereke Victoria we yasala n'etwala amayumba katono n'eya mukulu wange yamwe egitwala ennyumba. So byonna bivudde ku butonde bwansi okuba nti abantu bazimbamu, abalala balimamu. Si lwe luguudo lumu pulezidenti w'eggwanga w'ayita? Yes sebo, weewo w'ayita ng'agenda Embarara amale yeeyongera eri Antonde empaka eri Ntungamu, Kiruhuula, lwe lumu. Si lwero oluguudo lwe lumu era baminisita abasinga abava mu West kwe bayita? Lwero sebo, lwe lumu, baminisita bangi era lwe bakozesa lwero. Naye kati baba batya nga tebaluteeka ku mutindo kubanga ekyo ekintu baali badde baakiraba dda. Ebyo bibaawo, nature bw'etyo. Nature will always fight back. Ne mawanga agakulaakulana ssebo bibeerayo. Nedda eno ssebo kubanga kati otunuya ensi nga Netherlands bagizimba ku mazzi era ebintu ebyo baba babipima dda, naye ndowooza ssente z'omuli w'omusolo baalyambye kubanga kantu katono nnyo okusinziira ku nsi zino. Anti ffe tuli Netherland in Africa. Africa tukkiriza nnyo mu postmortem. Ebizibu bimala kugwawo ne tujjukira nti bannange. Kubanga kati bw'otunuulira ensi nga zino, bw'otunuulira ekibuga Amsterdam n'otunuulira ekibuga London, byonna biri ku mazzi, bridge, buli wamu waliwo bridge, naye akantu ng'ako akatono egundi ne ndaba akantu katono nnyo. Kuggwe katono, naye ku mawanga gaffe biba binene kubanga kati minisita wa planning baamukwata bba mabaati. Kaakati gwe luyale eba planning ki eyo? So tukyalina obuzibu bunene bwe tujja okutereeza. Junior, nalabye emabegako awo wiiki nga 2 nga ndaba bantu bapositinga ebifaananyi by'ebinnya mu Kampala. Ebinnya bingi. Gavumenti era terinaawo kyekozeewo. Ebinnya byo baafuna ssente ezasooka mu financial ya enguudo zaffe ez'omu Kampala bw'ogenda mu enguudo ekufuluma Kampala zo nnungi. Because zina trenches. For the first time mu history wa Uganda tulina chorus border to border. Bw'otunuulira oluguudo oluva e Nimule ku border ya Sudan mpaka Kampala lwonna lukole. Bw'otunuulira oluguudo oluva e Malaba ku border ya Kenya mpaka Kampala ssebo lwonna lukole. Bw'otunuulira oluguudo oluva e Tanzania Mutukula mpaka mu kibuga Kampala ssebo zonna nkole. Bw'ogenda wano e Rwanda Ekakuna mpaka Kampala ssebo tolina w'olaba ttaka. Kati abava e Rwanda right now ogambye kubanga bridge yaguddemu kati bagenda yitawo. Ekyo kiri temporary. It's just temporary. Tujja kitereeza. Si kyankomeredde. We shall work on that. But ssebo n'amakubo amalala era gye gali gye basobola okukozesa. Naye kati mubeera mutya nga temukoze enguudo za mu Kampala? Kakati ekizibu ky'omu Kampala kiriwa? Enguudo ezizimbiddwa mu Kampala tezirina trenches, emyalo egitwala amazzi.
lwaki bwe baali balina ozimba trench abannayuganda abamu bazimbawo dda. Ekyokubiri, enguudo ezina trenches era abannayuganda basuulamu kasasiro, trenches zino ne zizibikira mu biseera by'enkuba. So kati kye tulina okuddayo tukole okuyamba enguudo za Kampala kuzizimbako trenches. Kitegedde Riki? Trenches zezibulako zisobole okuwangaala ng'endala because they are always washed away. Ekyokubiri, okwongera ku mutindo ogwo ogw'enguudo zino nga bw'olaba we twazimba express highway, we tuzimbye Northern bypass, bw'ogendako ekisaawe kiwedde ekyokubiri e Bunyole eky'amafuta, the second airport. Yes, sebo. Mwazimba ki? Airport ey'okubiri taata eri Bunyole awo ehoyima Kikuube. Egenda okukozesebwa okusitula amafuta ago, naye amafuta bwena amala ejja kufuuka airport ya ggwanga, abantu b'omu West baleme okudda Entebbe bakusenga eri okendeeza ku muwendo ogwo ogw'Entebbe airport. Tuzimbye airfield mu Northern Uganda eyigiriza ba pilots. Sebo tusembudde Segera fe abali mu gavumenti simanya golooza wakyaziza bano ab'oku street these bloggers. Sebo nkimanyi nakyaziza Tamale Mirundi. Kati nkuwa facts zikirize zigani. Kati mpuliriza Sebo mwe aba gavumenti kati igwa ambuulira bye mukoze. Fe ba technocrats. So tulabe nti enguudo zino zikola kinalabye General alambula enguudo zino, General Muhoozi, the overseer of all government projects right now. Yani overseer w'ebikolebwa wa service delivery. Kakati government yonna supervisor waayo. Ani supervisor wa buli kimu? General Muhoozi. Engeri Jajja teyabulwa kati gyakaddiye. Omutabani yalaba kati wamulabye alambula Kampala enguudo ezo zikolebwe. Nawulidde ko bw'amalawo agende muhereze bamubuulire lwaki amalwaliro tegazimbibwa, then amalirize mu Prime Minister's office ewabadde ababba ennyo ssente z'eggwanga. Era munaye abanne tetukola. Kati Junior nyine engeri gy'omwogeddeko nalaba ekifaananyi ng'agenza okusinkana taata we kyali kitegeeza ki? Yes, kati nga omulangira era alindiridde Entebbe obirabako Saudi Arabia eyo. The Crown Prince ng'ate agenza okukola ki? General ne President Museveni beebamu. Tebaliko kiki? Weewaawo General kayinza obutakwata buyinza mu 2026 ne ku ballot paper kwajja kubaako. Ati gavumenti egenda vuganya gavumenti. Tugenda kubba akalulu lwiki tukamale kubanga tulina okubbira President Museveni ne General Muhoozi. Tuli bize nnyo mu 2026. Gavumenti egenda vuganya gavumenti. Kakati opposition enafuye. Kati bani abagenda okubeera ku ballot paper Sebo? General Muhoozi ne President Museveni be bagenda okubeerako. Kyebayita gendi mandaling. Ane tugenda okwo. Banne gavumenti egenda okubba akalo. Kati obusigalawo tubuwe Bobi Wine. Bwe tumala okuggyako obululu bwa President Museveni ne tujjako obwa General Muhoozi, then yabunasigalawo tubuwe principal w'Emagere Bobi Wine. Tetwagala aviiremu awo. Nedda tebisesaaga bino by'ebituufu byenkubuulira. Sebeera mpulira. Nkugambye tetugenda kuwangula kalulu, tugenda okubba akalulu. Sooka ontenderezeeko. Bakuwe ku kyokunywa.
kubanga tukyaliwo program ya video yakatandika. Nze munaye nze sikolanga nnwa. Junior kati kino ekifaananyi kye nalabye ng'agenza okusisinkana taata we kyabadde kitegeeza ati kati akati obuyinza babusharinga. There is sharing of power. Mune bwe bibeera. Kati sogamba Uganda efulibwa abantu babiri. Tulina bapulezidenti babiri. Uganda ina two presidents, President Museveni ne General Muhoozi. Era kakati lwiki n'oyambala essaati ya General Muhoozi. Teri wa traffic asobola kuyimiriza. Kuba bamanya nti oli ku president wa future. Okitegeera? Kati Uganda itegeeza Uganda mu nsi yonna ye n'abapresidenti ababiri. N'abapresidenti ababiri. Kati kye tulimu tukiyita sharing power. Genda maaso. Kati President Museveni teyasigazizza kulekikyalinga, kutuula mu zi meeting, kuyogera n'abazungu international community. Naye kati action ateeka ebintu mu nkola ya General Muhoozi. Kitegeera? Ate bangamba waliwo ne president omulala atuula eggulu. Bwentyo bwe nawulira gamukubo. Ne General Sale. Bwentyo bwe nawulira gamukubo. Oyo bamuyita Chief Listener. Okitegeera? Kati ya General Sale loolo ye. Yali ku gulawundi kubanga ye yasobola okwogera n'abantu ba bulijjo. Junior ayinza okubuuza lwiki nti ki ekikusumbuwa nti muzeyi capital n'akuwa tubulamu bonna yasinga okugaba ssente. Ye wakisa nnyo. Mpulira Junior. Tubula abayimbi bonna gye baggweera. So ye Chief Listener mu gavumenti ge matu ga gavumenti yali ku gulawundi. Okay, Junior nga tetunagenda nnyo wala kubuuza bibuuzo bigenda kuddako. Nalabye abayimbi bagenze ne balaba Prime Minister. Kyabadde kitegeeza ki? Abayimbi beerimba bwavu bwe bubasumbuwa. Bwavu bwe bubasumbuwa. Abayimbi tebeeyagala. Naye eriyo akasente akagenda okujja biliyoni oba ziri 10 kyekyabeegattisizza. Naye mbwe ebikonde byavuga. Abayimbi bonna bagenze okujjako Bobi Wine ne Mickey Wine naye abasigadde bagenze. Kati babayimbi bo bakitegeera. Bobi Wine yakitegeera. Tuvula ye tagenda esente yaziina. Naye kati abayimbi bano wamma bwavu bwe bubasumbuwa. Nti abayimbi bayavuwala. Akasente katono. Okitegeera? Kati buli owawulira mu gavumenti egenda kuteekawo akasente beegatta naye nga tebeeyagala. Tebeegase mbu beeyagale. Kasita akasente banaamala okukafuna kati ojja kuwulira ku ngabana. Owulire ebivumo. Sindi yeyaziridde. These are the same stories ze babaddemu abayimbi. Ne Junior kankubuuze nga fala kubanga nze siri ku ground era kino ekibuuzo ate nkibuuliza abantu bangi. Manye ebintu ebisinga tetubitegeera. Ffe tubirabira eno era tetuli mu politics nejja situba twagala okumanya kumwe ababimanyi. Kati zino sente ze bagenza okusaba gavumenti kubanga tukimanyi ffenna zigenda kuva mu bantu bawe sente za mulwa musolo ekkubo liri oliguddemu. That's a commercial road. Ekkubo liguddemu ery'eggundi ery'e Masaka. Kati zino 10 billion ze bagenda okubawa abayimbi zaaki ddala. Ali akati olina okutegeera nti abayimbi tubakozesanga abayimbi ate tubakozesanga mobilization tools. General Muhoozi bwe yategeka baasida abayimbi bonna abalaba nga bagenza omuyimbira. Kati bayimbi ate bannabyabufuzi kuba tubakozesanga mobilization. Kati olinga agamba nti bano bonna abayimbi abagenzeyo bali under NRM. Of course bali under NRM era kyova olabanga kakati beegase babaleese era kuwagira gavumenti
kati kubonani atawagira government kwabo obwavu bubaluma akasente bayini bakagala really abatawagira government era ye Bobi Wine era teyabaddewo ne Mickey Wine teyakoze eki naye abasigadde bonna bawagira gavumenti kubanga mu 2026 bayina okunoonyeza omukulu akalulu Jeno Muhoozi bw'ategese ebivulu wembulira omuyimbi asigaddeyo ontangazizo wedda kyenjagala otegeera kati bagenda kunoonya kalulu kyetuliko tuli ku mobilization sente tetubawa zaabwerere ssebo there is accountability kyovula nga bakamiliyoni baali beebuzaabuza leero wa Nuupu enkya wa Dipine tumula akamiliyoni tereera wawoogwa tukoye okukuwa sente nga totereera now where is kamiliyoni ali n'abayimbi b'Uganda batuswazizza nnyo teri kye babaswaza ekonomi embi abantu baavu bannange bali eki tetubawagira mu concerts zaabwe ate akati concert ku 15,000 n'owoofuna abantu 10,000 ze sente mmeka lwiki oyinako producer oyinako promoter naye kati bano abayimbi tebasobola kukiraba nti amalwaliro si malungi nti enguudo zituula oluguudo luguddemu tebasobola biraba ebyo ne bamanya nti sente ezo 10 billion ze bagenda okugabana zisobola okukola ekintu eky'amaanyi gwe sebo gavumenti nguudo n'amalwaliro sige gagiteekako njagala okuva n'olwaleero yiga ebyobufuzi sebo fete gavumenti ente erikolwa amalwaliro nanguudo erikolwa muntu abanazimba amalwaliro mulala kyovola banga President Museveni asobola okugamba nti abaana baddeyo emyaka 2 nga tebasoma mu COVID kitegedde naye ate tasobola kugamba nti amagye tegasasulwa kakati gwe byoliko ebyo bya gavumenti zammwe ezeebwe bwana Uganda enguudo embi ze zibatwala mu loogi waliwo loogi eri ku luguudo olulungi batuuka don't joke with them kakati oba enguudo nnungi oba amalwaliro mabi that's not the priority of government ebisigaddeko etya ng'efuga kyekikulu kati zino sente 10 billion ze bagenda okuwa abayimbi kubanga sinakitegeera bulungi bagenda zikozesa ati basabye nkugambye they are going to mobilize for government ebyo byonna bakulimba era baatandika dda abayimbi badde tubalaba ku gundi za Jenemoke lale za Jenemoke kati babadde bakola koki mubali bagenze kumuyimbira naye muna Uganda nga bamuyimbira koki bamuyimbirako tuli mu kwaya batwalize muli okulimba abantu ng'olabawo kwaya master soolooza tulimbya secondary ebya sipiikidde mutugenze kuyimba bamma bagenze kunoonya kalulu saa abantu kwebuzaabuza wano kati era tukyali eno birthday tagwa kuva last year to celebrating a birthday erigwa ddi kakati twalina era okusookera mu birthday naye nga tunoonya kalulu Jenemoke ali mu kunoonya kalulu okitegeera Bobi Wine ali magere mu bigere yeebase kakati birthday yo twagikola mwe tuba tutandikira kwagwe birthday tagwa lwiki yo yabeetya kuva last year mpulira birthday nze sibitegeera mpulira yes kati twadda mu byakunoonya bululu ya meeting political leaders ikugambye akalulu ka 2026 President Museveni agenda kuvuganya mutabani we naye tugenda kubba akalulu kuba tulina okubbira President Museveni ne Jeno Muhoozi kati obuluwo obusigalawo tubuwe Bobi Wine simple ndooza wangudde omumanyi lwiki mpulira kati bano abeNUP nga bakyayasaamiridde tebamanyi nti ffe twatandika dda kampeyini bino bulijjo be mulimu lwaki mutandise kati okucelebratinga birthday edda nga temwazicelebratinganga
Hati kakati kyekiseera project muhoze project yatandika dda naye nga batyo gyogerako bye byaleetera bajeno sejjusa obuzibu kwasama yasama musimanya waliyo project nga gyeri kitegedde era abagiyimiriramu tebyabatambulira bulungi mpulira junior okitegeera naye ng'azimba project eno yali pulezidenti mwennyini mpulira era kati ekiseera ne kituuka n'agamba genomuzi now this is the time kyekino ekiseera kyova olabanga abavuga project ya genomuzi bonna bamemba ba first family anko Toyota muganda wa president anko Nzeire muganda wa president kati obalwanisa otya waliwo nayambala engoye ez'ebbeeyi alina obulevu obwa white gwe bayitaani togamba Toyota oyo ayambala engoye designer yayambala designer yes oyo anko Toyota chairman gw'ogamba this is a designer sente baziina kati ani gwe muteebereza okuwangula mu 2026 of course President Museveni ajja kuwangula 2026 Jeno Muhoozi abeere wakubiri Bob Wine ye twamutadde mu kyokusatu ate alina okulwana nnyo kuba abeesigye gwe tuyinza oteeka mu kyokusatu Bob Wine nadda mu kyokuna ne Besigye akomawo ayinza obutadda ne Mawadda don't joke with us so engeri nga fe abalina chairman w'electoral commission ndabona awakana gwalonda chairman w'electoral commission n'okitunulira n'amaaso ne gakuluma muli eyo mwebuza amagezi muli mu byobufuzi bye mutategeera ani amulonda si president Museveni yamulonda si alonda chairman w'electoral commission eno gise Kenya gwe balondera ku TV omulimo gwa chairman w'electoral commission ku announcing nti president Museveni yawangudde ebisigadde n'abirekera amagye kati Bob Wine yamulonda bamulonda kulangirira Bob Wine n'obitunuulira maye bivuuka mwe mwebuza amagezi omulimu gwera twabagamba nti bannange era bagenda kulangirira president Museveni ne bidde eri si batujja mulopa mu Bamerica bw'atamanyi na kwogera luzungu olopani mu Bamerica you can't even construct an English sentence oli Bulaaya okuba kyeyo gavana kyakumanyi ria nonsense abazungu bagenda nani ayina buyinza the moment Africa weba ekyalina resources tunuulira ekiri e Sudan ensi eggwawo abazungu basirise sibe baba 80% golodi we Sudan asibira Dubai tasibira mu UAE kati obadde ogamba omulimu gwa electoral commission chairman gwakulangirira ani president Museveni nti yawangudde oba ayina obululu oba tayina akola akalulu si yalonda alangirira akalulu yakola akalulu okitegedde lwiki nkitegeera mpulira isi chairman we baba bamulonze nga president Museveni yamu ng'omanyi nti oyo omusajja chairman w'electoral commission alabika agenda okulangirira akalulu ako ng'abaana be bali ku gun point so kakati mwe abalinda Bob Wine mbu bamulangirire you are just idiots it can't happen mpoziko nga nubiyaniri nze Bob Wine yaŋŋamba mbwe ayina Abamerica tayina mu America gwayina ayina nubiyaniri n'edi mutwe Abamerica bayina naye kati Junior kati olinza kukola otya nga gavumenti ekyuse mu maaso ng'ekyuse mu nsi muno lwiki opulira bulungi tosobola kuwangula abantu bakusinga kusoma ng'ate bayina sente you can't defeat people who have money and education
bana abasajja abatufuga basomye mwe muli mu Mariachi muli mu Poko Joint abaganda muli ambizi baba tusinga sente batusinga ebitabo genda mu ministry olaba abaana abasoma abaana basomedde Harvard Junior omanyize ebintu bya politics sibimanyi nnyo era sibitegeera naye mbiraba ku TV tulabye government ezimu nga abantu abamu boogeranga gwe boogeranga abalala naye era nezimala nezikyuka kankubuulire mu Uganda nga toyina muntu teri government gyogenda kukyusa myaka 37 abasajja batufuga ate bakyatufuga kubanga twalemu okumanya ne tukyawo okutegeera myaka 37 goloza abayudaaya bandefuza Amerika goloza okuba abanjibwa ebululu gwalolabyeko emmese 1000 tezisobola kuba n'amata gasinga nti obungi mu politics tebukola mbufu omanye ekizibu kya Uganda abasiru bangi bo balowooza mbu kubanga abasiru muli bangi musobola okujjako gavumenti teri gavumenti gye bagirako kamwokya mbuli president wa Uganda yali akutte obuyinza ng'ali kamwokya mumbuulireyo Sir Edward Muteesa obuyinza bujja kamwokya Obote yabujja kamwokya nabagamba dda bagende balwane bali maloogi beebase to get power in Uganda go to the bush. Uganda is a military government. This is a military society. Kenya tefugibwanga ko jeno. The history of countries give us the president we have. Ebyafayo by'amawanga bye bituwaani atufuga. Lero Egypt agifuga Field Marshal Sisi Al-Fatah. Muhammad Mursi civilian yamulemerera. Eyo Egypt gyolaba. Uganda. Kenya yali efugiddwako jeno. Sibimanyi ebintu by'obufuzi era mpulira ku gwe Kenya tobulaba na Kenya balina ekyejo. Kenya balina ekyejo bakwata isi chairman ebitoji wanogezaako olabe. Olabe emboko YSFC wenyoka. Wano bagenda okulangirira akalungu nga oppositionirida bali mu mayumba gaabwe. Bobo ente bamugalirayo. Bakubemboke Kampala. Wanemboke enyoka gendo twatwalako amagye gaffe Kenya ne gabakuba emiggo ne batigaba naye enemboke etukubanga ye Uganda wano bakuba ebyo sibanya human rights abanupu basooka ne bagamba mu president afuga tebamumanyi ku ssaawa ya leero bamumanyi era Lumbuye ye yafubutukanga mu mpuku kusimanya president aliko tetumumanyi kati Lumbuye tamumanyi kwebuza magezi genda ke Rwanda eri organized lwa genocide mpulira segera genocide ya shapinga nnyo Rwanda okukwata ne mundu ng'oli civilian obabulira gye wajijje kakati ebyo bikola mwaga amawanga Amerika wali right sibanya right of speech wano mu Uganda oyogera byoyogera naye kasi tomala okubyogera ojja kwejjusa kyogamba tewaliwo freedom of speech babuloga tebadduse abamu tebazzeeyo mu byalo babuloga badduse ne ba YouTuber Kakalamu kati namusanze Kakalamu ali ku boda atambula amaga don't joke with the state nze nina ba YouTuber bemanyi bapamye mu ngoyi ask me teri YouTuber nega tebayita government wanji ba YouTuber bakoze batya nina YouTuber bemanyi bapamye mu ngoyi kukyatuuse ku Jajja Icuri ba YouTuber abamu benyampidde gye bali beebase buuza Kakalamu oba akyanga ennywenyi ba YouTuber bazzeeyo mu byalo nina ne gwe manyi yazzeeyo Kalungu buloga yazzeeyo kulima
naye kati bwe tudda ku mbeera y'aba YouTuber abo YouTuber twabalabyeko nga bagenze omusajja tebamuleseko na kuwummulamuko wadde lwaki temweyisa bulungi gwasiiba nabo bakoze ki ba YouTuber bagenze wa muzeeyi wa Isima bamubuuza ebibuuzo ebyekisiru ebyo fulufiga yabyogera ebyo temulimu makulu ba YouTuber tebalina musango ba YouTuber wamma gwe bakoze okitegeera omuntu yenna te ba YouTuber mbebaza olwokuba ti batuusa abawulire ku bantu nze lwekinina abantu abankubira olwaleero omuntu alisinga po nagaba banejjunya nga kitala ebintu nakabitegeera kati nabirabye ku YouTube okitegeera so ba YouTuber bakola omulimu gwabwe okusaasaanya amawulire gatuuke ku bantu b'ebweru ne kakati ekiriwo waliwo wano bulemu games kati ze zitandise kakati tunazuula batemu kati mutandise okwesongamu engalo ba YouTuber tebalina musango naye kati kyolina okutegeera nti mu YouTube engeri omugenzi Isima gy'abadde aziyimirizaawo ba YouTuber abamu bagenda kwavuwala badde mu kyalo kubanga yabadde asinga okubayimirizaawo n'okubawa content tegeera abamu bagenda kudda mu byalo era abamu ba YouTuber babadde bakaaba si kubanga nti Isima yafudde babalamu bagamba ayya abamu babadde baalya n'amalooni kubanga abantu babadde bayimirizaawo YouTube asooka Isima addako ndooza gwe ne kaye kakati ba YouTuber kyekyo kyokka kati ekiriwo bambi bawulira bubi tegeera Isima yabadde bambi abayimirizaawo abasinga obungi era kati bwolaba muganda wange Kalaamu ng'azirise teweewuunya bantu bagenda kwewa obutwa kati ani agenda okukola kiva e Bulaaya maana awulidde waliwo abaagala okumusikira badde mu kifo kye abagenda okukola ki abadde baagala okusikira Jajja Icuri mbu bakole byabadde ayagala byabakola era abamu batandikira ku makya wamma abo bonna bali ku byabwe teri yagenda sikira Isima abadde omu mu nsi okitegeera Isima abadde ogu kati nina ne bennawulidde mbu baagala kuwamba kibiina kya Bloggers Association mwe bavubuka mwe kamba buli etirikalu kagenda kubaawo amangu gano tubunebazibu naffe kye twebuuza why do you go on with the election nga Isima yakafa mwe mwagala kutuleetera bizibu mmwe obuyinza buli wa Wisdom Kaye vice president waffe Isima yabadde president ani abadde vice president Wisdom Kaye mutabani w'omulaalo akalulu ako nga tulonda Isima nze kennyini nayita Wisdom Kaye wange okiwulira ne mugamba Wisdom Kaye Isima mukadde omusajja ayina emyaka 7 lwaki omwesimbako mulekera obwa president kwe kulekera ki Isima nayitamu ani opposite kakati ye Wisdom Kaye muwanze head of protocol nzagaba ebitiibwa mu Bloggers Association nze head of protocol yegwagaba ebitiibwa gwe Junior yes nze head of protocol nzabigaba it is me mukiwulira bulungi kati Kaye ye vice Isima waba takyaliwo Kaye yaba acting ki president kwanze nabivuddemu ebyobwa blogger nze nali tayalinze amwe retired social media general Junior abantu abasinga bakulabyeko waliwo abangambye drone zange zandaze mbu ennyumba ogiyingira sawa 9 ogw'emisana sifuluma mpamana mu nnyumba kati nabira mu nnyumba sikyafuluma mwana wange leka kye tuliko nze gwe nyinza okudda ebweru
kukyetwala bakoleka gwe kubanga oyagalanganye ebbaala ng'era babona Kampala bakumanyi vaamu omwenge ngunywera bweru mpe ecupa yange wano bagirabeko omwenge kati ngunywera munda ninga nkoko kakano tokyafuluma kiro bangambye mb'oyingira ssaawa 9 fuluma ne ku mulimu siddangayo maze wiiki namba sikola n'essimu nagijjako gwe nze natya abatemu leka era nze kati nojja n'okonkona ewange nziruka nenekweka wansi w'ekitanda nagambye genosale anko wange I need soldiers nakubye ku simu tebakwata anko Toyota takwata anko Nzeire takwata abantu bano bampaddeyo mfe. What are they doing? I need soldiers. Gwe bino b'ekisi byakuzannya bye tulimu entwala gye batwala mu isima ffenna tetunadda ngulu leka ani gwe wakubidde nga takwata nakubidde anko Toyota nasingi takwata nekubira genosale ekapeeka anko wange ne baŋŋamba akyali mu meeting nekubira anko Nzeire takwata nenkuba omulanga neŋŋamba bana basajja bano bampaddeyo nga bulijjo muŋŋa nti Junior ne tukukunda munonga embeera gye tulimu nzibu nnyo toseka biki tunoonya kufuluma ggwanga bulijjo bagamba batya mu Lunyankole mbu Junior ne tukukunda munonga n'oli omwensiti simanya Junior n'oli omwozo iwe mwana we nakubye ku masimu gaabwe nga tegaliiko lwiki nenkuba omulanga neŋŋamba mpedde gwe gavumenti ekyuka mu ddakiika nategedde nti okufa kuli kumpi nze bannange sijja kufa era abatemu nabeetondera nembagamba nsonyiwe mba nabanyiiza nze lwiki neetondera dda abatemu saakola dda vidiyo nga nkaaba nembagamba munsaasire nze sibalinaako ttabu nze ndi mutiitiizi bafulumiza lisiti niraka video ke nalabye nga ogamba lisiti bali kusembezaayo bafulumiza lisiti nga kooli basooseeko balamu lwaki basoosa nze omanyi kirumbuye nakyo tekitegeera kyasiriwala nagambye kirumbuye ekyo ogwo omutwe gukirekalaayi n'ekigamba lumbuye kola byonna naye tonsoosa ku lisiti zo nteeke newasemba kati bakusooseza ku lisiti nerumbu yakola bubi kubanga tujja kujja etake tukikuba engolo lumbuye nvaako lumbuye toddamu kuteeka mu bintu bye bya kisirusiru bakatta pulezidenti waffe onteekako otya mbunza addako nze lwiki n'emmotoka nagipaakinga ntambulira mu takisi nsembeyo waliwo n'abantu bangi nnyo lumbuye basobola okusoosa abantu bangi babya ssente za gavumenti lwaki tateekaka Tamale nabbaani luyali lwaki temunneesonyiwa bannayuganda mu obutaagaliza gwabadde oyagala basooseekaani abantu bangi ku lisiti gye yakoze balamu kwali lwaki tamuteekako namba 2 Frank Gasumba naye namulabyeko ng'amwogeddeko nze nanteeka eno ewasemba idisiti agyeditinga oyo lumbuye omanyi kisiriwala era nakikubidde kirumbuye n'ekigamba lumbuye woba okola lisiti zo zetonsoosa kati gwe lwaki oyagala bakuteeka eno awasemba ndi muto nze mu lisiti nze asembamu obuto abalala basooke baffe yadda tugendere ku bya myaka wamaafa abatofa ababa basembayo liki amusitiru yanga okitegeera nkyali muto okufiira mu bintu bino social media nagiwummudde kitalina muntu gwenvuma kati nkitegedde ku lisiti gwe balisembesa kubanga gwasingako obuto yes exactly nenerumbu yabireeta nene ekisiru kizibu kwalumbuye okumanya naye tategeera kakati yewe
abula wano weyeewamba nga tetwamubeerako lumbu yeteyeewamba wano ne balya ddoola emitwalo 7 nakyo kiyaaye wamma kiri awo saatidde buti gamba Junior natidde entwala gye baatwalamu pulezidenti naye n'abatemu nabo beddeko toyinza kuba muntu masasi mangi bwegaki omuntu mukuba amasasi 2 gamala embeera eri mu babuloga ne ba YouTuber yo si nnungi naye kati Junior eno gavumenti gye mutintiibya temwina security simutuwanira security ne ebintu mwatutiisizaamu fe ababeera eno naffe tetukyabitegeera bulungi okitegeera ebintu bya security naffe bitubuzaabuzizza kubanga gwe luyale nze asinga okuyimba gavumenti ate kati ndi mukudduka luyale ebintu tubitegeera bintu bya security ebyo kubanga omuntu ajja atya natta omuntu apo tunawo tetunnabategeera abatayisima olaba namwe mutiddemu tetuyinza butatya kubanga isima sikulimba kankubuulire yo security yeeyina okwetereeza kubanga emmundu yokka eyatayisima nze isima mmanyi bamuttisa busungu yamuttisa busungu waliwo ekintu kyeyayogera ekyanyiza abantu abamu era nze bwe nalaba vidiyo isima gye yakola eri eya minisita natyamu ogijjukira eyo nali mu baafidde naye nagiraba vidiyo eyo natyamu nagamba nedda wamma Junior olaba namwe mutidde kati alofa abali eno abamu tubadde twakatandika okukola projects zaffe ekyaddondo mututiisizza mwatuwanira nti security ennungi naye abantu baba babatanga nkoko simanyi nawulidde waliwo yakubye ente n'azitta kati ebintu ng'ebyo bitiisa ddala security ekyamazima ky'emmundu zo nnyingi wamma mu bantu kyekizibu kati ekisumbuwa eggwanga emmundu nnyingi ate teziri registered kale bali mu ziregistered nga naye zikyabulayo nnyingi buli omu ayina emmundu ate ebintu ebyo byatandika mu kwekalakaasa kwa kabaka mu 29 abantu batandika okufuna emmundu simanya ffe tuli bawesitaana bajja kututta ne babawa kati ekiseera kigenza okutuuka ng'emmundu nnyingi kati naye bulijjo security eno security gye mutuwanira security ddala security yoweeri eringa ebalemye ebyobufuzi sibimanyi nnyo naye ensi eringa ebalemeredde security yoweeri ensi eri mirembe tetulina bomu tetulina butujju naye madazi individual madazi zo zikyatulemye ate kuviira ddala kufa kwa kaweesi nojja n'otunuulira engeri gundi gye yafaamu ani kirumira kira abantu bangi bazze bafa lwa mmundu baseeka abasiraamu era mmundu ze zaakola ki kakati emmundu monopole ya gavumenti yevunaanyizibwa ku mmundu naye kati Junior kankubuuzenga fala Junior oba olaba amasasi galina serial number buli sasi basobola okumanya emmundu mweriva kati gana amasasi ga pistol just pistol kubanga pistol zo buli omu bamumanyi gwe baba bawa pistol tebasobola kumanya sasi mwe lyavudde ku kintu kya isima poliisi
kubanga madda ya isima nyangu okuzuula omutemu okiwulira nyangu nkimanyi ekyo nkimanyi kyangu nnyo okitegeera naye ate era nzi amasasi agava mu pisto be bazigaba abapoliisi be balina license ezigaba gundi private pistols oba pistols banamagye ze baba nabo ze baba ndabira ddala lwakuba kale ebyobufuzi sibimanyi nnyo byentera okulaba mbiraba wano ku TV naye ntera kubiraba wano ku crime investigation siina nnyo kyemmanyi munange naye bwe mba ndabira ddala nti era wentera okulaba piste eyo bakwata ekisosonkole kwa sosonkole ebyaliwaawo ne bamanya nti kati ekyasi kino kyava wali ebi byennyumya mba nange mbiraba ku TV so timuteekawo embeera byennyumya mbiraba ku TV naye nga kyemmanyi twatiddemuko naddala abantu ababeera e Bulaaya bwe batunuulira bino ebintu batyamu record era butidda tukutumiddeko Junior yes sebo ebintu bya security kati byo mugenda kutereezaamu tulina okutereezaamu kubanga kakati naffe we tuba tetubitegera kuba nalabye nebbajjo yerigi agamba waliwo abaagala omutta so bwemanga Junior kati ndi mu nnyumba neekwese sikyafuluma bweru si mbeera nnungi not funny nalabye ne Godfather naye akoze ekiraamo leero bajjo naye yakoze teri ayagala kutta Godfather atulekemu atwalize muli naye kati Godfather bamuttire ki musajja wattu banoonya abantu bali serious wangi naye kati Godfather omutunzi w'amataka buloka w'amataka n'omulimu twaguwera bamuttire ki mulimu mwaguwera obwa buloka twabuwera mu Uganda obw'amataka okukwata musango tera Godfather just twamuleka buli sinti yeeyiya negwe omulimu aguveemu mangu wanjisebo Junior yes omulimu twaguwera kakati abantu abamu mutujjeko akajanja mbu kati Godfather ali agenda omutta ye bamuttire ki Godfather weerinde butayimbwa na Najjolo teri ayinza kumalirako masasi ge naawe kati omulimu kyogamba bulijjo mwaguwera tewakyali babuloka b'amataka okukwata ng'oli buloka w'ettaka bakusiba omulimu sabo minisita yaguwera ogwo kati omuntu ettaka balina ligula atya olina okugenda mu bantu abali credible balooya bammwe there are 4 people who are supposed to transact land things land transactions a lawyer kwanga ina certificate surveyor aina certificate architect aina certificate and land officer kati broker aina certificate kibagusomesaawo waliyo degree ya broker you will be arrested Godfather you will be arrested ebintu bya Uganda sisubira Uganda twetaaga babuloka ne oba onoonya apartment biki bebasinza okuloota emivuyo gy'ettaka abo babuloka okitegeera batunda amataka emirundi 3 bwe tolyanka oti abantu babaguziza amataka emirundi 3 kati buloko namusiba otya atayina waliwo amakampuni agali credible agakola ebintu ebyo amakampuni gaweebwa license naye kati Godfather ava mu kampuni ki aina company bagita Godfather Properties
aleka digital Godfather Properties. Ani ajiwa license? Who is that? Mbulide nchamu kubiri. Discriminate. Ya kuyingira nyo business ye kubanga siyingira nyo business Mugambye azirambye okay, Richie, to same, I'm talking as a land officer. Mpa idea. Get me my idea liwa. Omulimo gwa broker twaguwera. Mbate sikimanyi ekira so se kiwulira wano. Okwatira ku land office ngo oli broker, you'll be arrested. Tugolola byataka. Yes. Bakoze nnyo emivu y'abantu abo. Buli owulya buloka yanguze emirundi esatu. Buloka yanguze emirundi ebiri. Ne twebuuza degree y'obwa buloka bagisomerawa. Is it a professional job? Kati junior nawe kati nawe ino obuyinza obwa arresting omuntu. Bakuwa obuyinza obwa arresting omuntu. Tokimanyi mbu amwe senior land officer. Tomanyi kye bayita technocrat. Sibamwe mulooza ebitibwa mbyeyita bweyisi nti amwe technocrat. Do you know me? Wasomako ku constitution. Sigisomangako. Do you know the power of technocrats in this country? Mwe, you are just jokers. Just kwati twagala kozesa buyinza bwaffe. But me, I can recommend. You are this. Ekizibu kati era kye tulina nti lweyale ffe batekinokulati kati ebizibu bye tusanga nti society yaffe abasinga obungi era temutegeera mateeka. You don't know law. Mu ggwanga eddala kye bayita tekinokulati okimanyi. Nze tebale singa nnina abakuumi naye osanga omuntu nga bamukuuma ayina amasabo. He is protected. Nga nze tekinokulati kati si papa baali bamukuumira ki. Nga nze tekinokulati sirina bakuumi. Amwe senior officer. Osanga omusawo muganda nga ayina essabo naye nga bamukuuma. Yes, nga ate nze tekinokulati I don't have protection. Kyekitwewuunyisa mu ggwanga lino. N'osanga omubbi lukulwe ayina abakuumi. N'omugaa gwe bakuumira ki? In other countries, nze Tamale singa level gye ndiko ndala, singa sikyajja na ku live zammwe. Nga ndi very busy ndi mu research. Naye kati tuyinamu kati abantu betuwa ekitiibwa nga ggwe Richie nti you have made your name, that's why we come. Nze abantu bangi banga junior jangu ku live yange sisobola kujja. Kati oyinza okusanga ewa penge nyumye naye eki. What can I talk with penge? Tunyumye ku byenjaga. So don't put me on your levels. Nze nasoma mwe senior technocrat. I'm the youngest technocrat in Uganda. Don't joke with me. Ne nange nkyewuunya okulaba nga omusawo omuganda oba pastor nga bamuwadde abakuumi. Yes, era tukyebuuza nti how can you fail to give junior soldiers? Junior mbadde nga sineerabira. Junior wabadde wakagraduatinga ku graduation yo kwaliko pastor Bujingo naye mukazi we ennaku zino nga bamukuba nnyo mukazi wa pastor mukwano go. Makula. Bana bamukuba left right center gundi. Kigendererwa ki nga gwali ku ground. Kati entalo z'aba pastor naawe ozimanyi. Abakuba Bujingo ba pastor. Bebasula abakozi babagoba ekyo ki Mr. Bean kirina olugambo kane sirako omusajja alina lugambo gekyo ki Mr. Bean wamma bali ba pastor be bateekamu sente okuba Bujingo kubanga pastor Bujingo kesi ye ya divorce nyangu kunyo omuntu akugamba nti to divorcing kiri nomo mugabe bamezigalira akaawo ne Prince Charles ono king wa Bungereza era naye ya divorcinga. So it's normal. Naye baali tebaagala muwa divorce ne bakozesa abalamuzi
abeere n'abakazi babiri ekitakkirizibwa mu balokole. Kati bano abavubuka abasajja abo lwaki beesibye nnyo ku Suzan okusinga? Ati beesibye nnyo ku Suzan lwaki? Ekiruma bali bapasita abalala. Omanyi mu makyaki ago babanga abakola obwakabaka. Nti kati bw'otulinya Jessica Kayanja yalwaninga kyaki yaani ya Pastor Kayanja. Actually mu bapasita bakyala baabwe baba b'amaanyi nnyo ate okusinga abasumba. Really? Sebo kati bw'ogenda wali ku ewa Pastor Kayanja, Jessica Kayanja yasalawo buli kimu mukyala we. Era emirundi mingi olabye nga Jessica Kayanja alumba makula. Owa Pastor Kibugingo kati intalo z'abakazi supremacy egoism. Okisegeera? Bonna bayina ssente ate abakazi bazibu nga bonna bayina ssente n'amaanyi. Kuba kakati Pastor Bugingo ali wa General Muhoozi. Kati ne bali bapasita nabo balina gye bagwa. Kati lutalo lunene nnyo 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 lulimu n'okufa. Tolwepankirako. Kati bano ba Mr. Bean bo beesize ki? Ezo bazikola damage zijja kufa. Ebyo bino Mr. Bean ebyo biri kulya ssente naye baziyita collateral damage. Omanyi buli lutalo lw'abanene mubamu bakadeideyi abakubi b'enduulu. Naye bakadeideyi bamaliriza bafudde. Kyovula nga Pastor Bugingo yagamba nti abanvuma nina amaanyi agabasiba. Mumiransanafu uno kwalina atulaba. Kubanga gamazima ddala. Mu basumba kaakati nga twazze mu maanyi. Bugingo kati yasinga amaanyi. Kubanga gavaawa eri ewa Jeno gundi. Jeno Nankani. Luli Pastor Kayanja yali w'amaanyi. Ngera Pastor Kayanja tosobola namwogerako kitegeera. Naye kati ebintu bigenze bikyuka change of masters. Kati wabaawo bamaster abapya wabaawo entalo. Abakadde tebaagala kugenda. Kati kyekiri mu balokole. Amaanyi gatandise okukyuka. Mpulira. Edda okwogera ku Pastor Kayanja oyinza n'okufa gwe. Man of God. Kati byakyuka. Kati byakyuka nalaba n'abaana bagamba mbu. Byakyuka tuvulaba nga n'abo abaana bavuddeyo. Mbu yabali ebinankani, simanya yabali ebinankani, kati abo abaana singira basibe. Tomanyi nti abaana abasooka okuvaayo okwogera ku Pastor Kayanja babasiba. Naye kati ebintu bitandise okukyuka. Olwaleero osobola okwogera ku Pastor Kayanja n'otakwatibwa. Kati bino bi Mr. Bean ebyo byolaba bwavu n'ebijja ffira mu lutalo lwe bitamanyi. Ezo bazita collateral damage mu ntalo. Bijja kufa. Mu lutalo bazita collateral damage. Collateral damage ebibambe ebigwa bitalaze. Abantu abafiira mu lutalo nga tebagasa beba Mr. Bean era kyekiddako bajja kiwa obutwa nkubuuliridde wano. Omuntu oyogera nnyo n'obaako wookoma ekisinga okuttisa abantu kamwa. Okitegera buli w'oyogera n'osukka w'olina okukoma byenda byabasinza okufa obutwa. Okitegeera. Neki Mr. Bean wamma kyasama ne kigenda ne kimumya n'ebifa mu kisenge ky'omusajja. Omusajja oyo yeeyisa atya? Kuba nfe abamu tetumusinkanangako. Ani? Pastor yeeyisa atya? Pastor Bugingo talina mutawaana muntu mulungi. Okitegeera. Naye kati ennaku zino
olw'okuba nti yagenda nnyo mu kampu eri yafuna abalabe bangi era pasita Bugingo oyo singa bambi singa si kumulwanirira singa ali mu kkomera kubanga abasajja baaliko b'amaanyi abo bapasita ate balina essente okitegeera ne lwakuba ti kati pasita Bugingo abantu bamuwuliriza nnyo enjiri ye njagala nnyo bambi okitegeera kati kyobulaba nga waliwo olutalo awo kati ye pasita Kakande ye yabivaamu n'abatunuulira butunuulizi kati tegeeza abapasita abali mu Kampala bonna tebakwatagana anti eddiini si ddiini eddiini tulu ya byabufuzi kyobulaba nga buli pasita alina amagye tokimanya eddiini omulimu gw'abapasita kugamba abantu mbu obwavu sitaani yabuleese anti eddiini kyobulaba nga China yagoba eddiini ebrain washinga abantu netababuulira kituufu China yabigoba China yo yabigoba tebyagala kubanga eddiini tulu zezimu kuzeeyambisibwa okufuga obwongo bw'omuntu mbusaba nnyo ng'obugagga bujja kujja kyokka te n'amala n'asolooza era basolooza ebibbo nalaba ekibbo nga kyonna kijjudde sente ziyiika kati ate abantu abategeera essente ng'eri ewaffe mu bakatuliki abo bo baategeera ennusu eno ewaffe mu ekereziya nnyaffe ekereziya nga tebatera nnyo kusaba sente anti baategeera essente bali very organized balina sentinale banka abakatuliki bo bali organized nnyo baategeera essente era bo kyovula nga bo tebasabiriza gavumenti babyekolera ebintu byabwe teri wanaasinga bafaaza kulima abafaaza balima genda mu seminale zaabwe genda ekatigondo olabe emmere gye balima so kati mune bapasita basinga obungi baffere babeera mu state house kiro kati tewaliyo pasita yenayina ali ku opposition ati kitinange simulabangayo pasita w'opposition mpozi ko oli wakana akaana akato kana akasabira Bobi Wine oba okajjukira kapasita muto kana akaya myaka 7 ye pasita opposition mu Uganda pasita muto wa myaka 8 yasabira Bobi Wine yeka tiyenkende bafere toseka muganda wange this is the truth pasita kyali ali ku opposition bamuyita pasita muto wa myaka 8 yasabira Bobi Wine mu kalulu ye pasita yeka ali ku opposition abasigadde bonna